Akakiiko kawuniikiridde okuwulira nti Uganda Airlines eri mu kato ak'okunoonyaawo okugula sipeeya w'ennyonyi za Bombardier CRJ-9 ze baagula olw'okuba kampuni eyazibaguza yaggalawo emirimu nga tekyakola nnyonyi. Mpulira okutya, mpulira ebizibu, mpulira ebivugulu, mpulira ebiwowoolo bingiise because of my wife, but nakato sikusange ewange. Leave my home. I'm coming. Ngenda kukolako ng'obuyinza bulagira. What are you doing this? Ne bantu n'empapula n'oddamu n'oteekamu empapula byo. Go president. Honorable Chami Mumalende, leka kwevuga sipiidi. Leka kwevuga sipiidi. Simati omulabye ng'alaja n'ova ku musango naye ng'olemedde waggulu. Omusango tomanyi we gwatandika, omusango tomanyi baani bagulimu, otudde ku makya omulamuzi atuuse naye nga tosobola nakubira bagundi balala balina kuba ku musango ogwo mwana. Kati obadde ogenda kwogera ki? DPTV Uganda, Dawn People Television. Wow. Amawulire mangi agakutte bannayuganda omubabiro era nga mwago tugenda kubeera nga tutunuulira amawulire agagasinza okubeera nga ganywedde muganne waago akendo okuva olunaku olwajjo n'olunaku olwaleero we buzibidde. Bingi ebitambula mu ggwanga wabula mugo tugenda kubeera nga tunokolayo ag'enkizo amawulire ngaana n'amalala we tunaagongereza n'eg'enkizo. Mu genkizo ebibiina nga bikyali ku bunkenke mu Uganda buli omu ng'ali mu kwebuuza abasajja mu NUP bagaba dikaadi. NUP eyongedde okukomerera n'omusumaali yinki mukaaga anti erangiridde ennaku empya weenaateerayo vetting eza ba MP. Bino nabyo tugenda beera nga tubitunuulira. NUP eyongedde okukakasa nti ebyobufuzi ebiyina mu ngalo wano mu Uganda empiki egyesa bulungi. Mu ngeri yemu tugenda tunuulira ku nsonga ya Sauda Madada wakati mu nsonga za Zaara Luyirika n'omubaka Shamimu Malende ezireese omuwaatwa enjawukana mu bafuut soja. Oboolyawo ensonga zino zandyanguyiddwa bekikwatako olunaku olwajjo bingi ebyabaddewo leka tubikubemu ttooki tusobole okubeera nga tubitegeera. Zaala Luyirika avuddeyo n'ayogera ku mbeera eno. Biki byayogedde bye tuzze okubeera nga tukuwa. Mu ngeri y'emu tugenda kutunuulira ku mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye Solomon Kampala. Omwana ono yavuddeyo n'alaga mwana munne era bw'atyo n'amunaanika akaweta kwogezza abantu ebigambo bingi nga ne b'otasuubira nga abali ku lusegere ennyo olwa Jeno Muŋoozi nabo bavuddeyo ne babaako ebigambo bye boogera ebitali birungi. Tugenda beera nga tubitunuulira lwaki kino kizze nnyo mawulire era lwaki kikutte nnyo abantu attention. Mu ngeri y'emu tugenda kutunuulira ku nnyonyi y'eggwanga oba abatwala Uganda Airline obunafu buli luddawa. Twakitegedde nti baagula ennyonyi nkadde. Mu kugula ennyonyi enkadde ne kampuni yabaguza yaggalawo dda, sipeeya takyaliyo. Kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda? Rwamushana naye yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine bwe lubanga olutalo dukulemye olemereddwa okukkaanya n'empuuga olowooza osobola okufuga eggwanga. Byabadde bigambo bya Rwamushana. Tugenda beera nga tutambulira awo enteekateeka nnyingi ze tugenda okubeera nga tukutusa. Katukole bwe tuti webale nnyo akyekuumidde ku DPTV Uganda.
Weewaawo mbaanirizaako omukutu oli kugwa DPTV Uganda webale nnyo webalire ddala gwe atumbudde era agenda maaso n'okuba ng'otulaba obudde buno kyokola kya muwendo yenze Sajjime video gituweere like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ensonga ebeerere ddala masavu mu ngeri emu munzikirize tutandike n'ensonga ya Solomon Kampala Sekai mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gye buvuddeko awo Solomon Kampala yavuddeyo n'ata ebifaananyi bino ng'alaga mwana muwala nga bw'olengera awo amapenzi omukwano ebirove ebinnonogo nga omwana abikoze ku myaka gye emito myaka kumpi 20 awo yavuddeyo n'alaga omuntu we oba oliawo gwayinamu interest n'atulaga abamu ne batandika comparinga omwana yabuuse ensalo abuuka atya wano n'agenda n'afuna bazungu lwaki teyagenze eyo mbukiga n'agenda luddawa era n'anaawuuza emisaayi emizungu emboozi weeziri abalala bagamba nti omwana ono ekyamunaawuuzizza era ekimupapya okubeera nga ateekako omwana munnono empeta mbwe yabaze kasente ewaabwe w'omuwala simanyi oba bamanyiyo oba ewaabwe tebazirina awo bajja tunnyonnyola mu ngeri y'emu nalabyeko Honorable Frank Mwesigwa yavuddeyo n'agambye nti ono biri oba wakulusegere nnyo ne Jeno Muwoozi. Honorable Frank Mwesigwa yagambye nti omuniga yatravolinze kilomita 14,750 n'agenda n'afuna omuwala in fact akawala akampi ya kilomita 14,750 yazirinnyiddde okugenda okufuna akawala akampi bwe kati n'agamba singa yagenze Jinja Soroti teyandifunyeeyo muwala mulungi oyo nno bbiri wa Jeno Muwoozi oba bali bati kakati abalala bangi buli omu ayogedde ebibye ku mpeta y'omwana ono n'empeta za bika bingi waliwo empeta eya kati tufuuse mwami na mukyala nga gye tulabye olwaleero Desire Luzinda ne Revikson gye bafunye waliwo empeta eyankusibidde awo nwabeerawo empeta n'ezo ndowooza ziri nnyo zikola nnyo amakulu ebulaayi eyo nti ono gwe nninamu essuubi n'amuteekako akaweta engagement ne ng'eri awo kakati pointi yange eri luddawa eri bonna aboogera ku Solomon Kampala simanyi wawe bakiwandiika nti omuntu alina kuwasiza ku myaka bwe giti kisinziira ku ndabayo entegeerayo n'engeri gwe gy'otwalamu obulamu bwo. Solomon Kampala bw'aba yasazeewo okufuna mwana munne eno si nsobi sirowooza nti nsobi ekisookera ddala taata we yabadde mu America era yabadde ne mutabani we bino bigenze okubeerawo nga taata wa Solomon Bobi Wine ne Babi maama we bali mu America kyendowooza obulungi nti bateekeddwa okubeera nga Solomon yabanjulidde ku mwagalwa we era ne bamuwa way forward ku nsonga eyo bw'oba ojjukira nti Babi ne Bobi Wine era tebasinkana nga myaka mikulu baali bato obulamu ne babuzimba omukwano teguyina kiseera teguyina myaka wabula
bye musanga mu lugendo lwammwe bye bikulu mubikutte mutya ogamba nti ayanguye ekyo sikiina makulu ekyo ago si makulu ago sina mawulire emyaka 2 waddembe mwavu bagambye akyasoma temumanyi baana beerira ku myaka kaana ka P5 naye nga bakugamba akakaana ku kyalo sanga ekyana kya P5 P6 nga bagakyalya ne teacher gakyalya teacher so Solomoni ali ku university bwaba ku university si bwe kiri ali ku university ali ku university I think bwemba seerabidde ndowooza mukulu tumuveeko bwe kirigana kyekyo kiribaawo si musango omuntu alina kwetungako bwetunzi bwe kirikola nga tuba congratulatinga so mugyewo emyoyo emibi n'agatima agakyafu mwana mumuwe obudde agende mu mukwano gwe kale bwe tuba nga tuvuddewo eno vidiyo ey'okubiri ya Charles Rwamushana yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine tasobola kulembera ggwanga lino ng'ensonga Rwamushana gy'atuwa agamba nti Bobi Wine yalemererwa bw'aba yalemererwa okukkaanya ne Mathias Mpuuga ako kabonero akalaga nti tosobola muwa ggwanga era Rwamushana agamba nti olaba balina kujjukiza bujjukiza Katikkiro n'akujjukiza nti owange ono omwerabidde wano olwo ono ofuga eggwanga era Rwamushana n'agamba nti okubeera nga awagira bwe wabeerawo Museveni ne Bobi Wine wakiri alonda Museveni n'ayongera n'amufuga naye kino yayogedde kyabwerere because tumanyi nti era alonda Museveni yali mbega be baatuula ne bakola constitution gye tulina olwale ya 1995 constitution gye bakola ye kennyini azza akyogera lunye nti bagikolera mwami Museveni kubeera ng'afuga paka Luwalifa yazaabyogera so tomusuubira kubeera nga ajja kusupportinga Kyagulanyi naye ng'akyayogera bino bavuddewo bubi ne Meeya Mulyanyama bino bye bimu ku bigambo bye bawanyisiganyiriza katono beeyuze ye ne Meeya Mulyanyama katubifune Mulyanyama anumbye bayinza okwapuruvinga tamaze kusaba anumbye obiyita bino byaffe nti olyamu pakinga bupiki anumbye mukulu Mulyanyama anumbye emirundi egiwerako nze nti neerambika okwerimbika kakati nze I don't belong to you era nange sikwagala please tokiddangamu nange sikwagala kati njagala saagala ogende nti belong to me nange sikwagala wange ekigambo ekyo tokiddamu Rwamushana kigambe balala tokiddamu ekyo si njogera CBS oba togamba ngu tokiddamu gamba nti oba kale kirekera mukanda temunajja mu gavumenti yebazibwe nnyo twala ggwanga mu maaso toluma bugigi tosobola nze siri mu opposition yamu actually by the way bwekaba kalulu nga ndi wakulonda ani gwempa Uganda gwe ni Museveni lona Museveni sikiinaako nsonyi ekyo bulijjo kyenkwagalamu kubanga tulina kugenderera mu ggwanga kyenkugamba
tobeerawo n'olowooza nti nze namwe mu opposition but nyinza kubanga nyina ensonga wesitakkaanya na mukulu Museveni but I don't have hate. Okay, kale ye Charles Romushana bubefuse ne meya Mulyanyama naye Romushana okubeera nga tasobola kuwagira Bobi Wine ekyo tekyewuunyisa. Okujjako nga Uganda ogizzeemu lwaleero Mogani olina wokibuusiza nti oyo tawagira already yakola amateeka n'atugamba nti constitution bagireetera Museveni kufuga paka lwalifu. Just choyinza okwewuunya ye TV ekyamuleeta ng'emwebuuzaako ku byobufuzi mu ggwanga oli bw'amala okugamba nti constitution twagikolya mwami Museveni afuga okutuuka walifa ate oba omuleetera kyokubaganya ebirowoozo ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Kati ate constitution bagiyuzayuza already yakuga twagikolya Museveni kufuga paka walifa. Okitegeera kati oba okyamubuuza kibuuzo ki tewali. So yoyo meya Mulyanyama yayongedde okukaluba bwe yakutte Kasibante mumumanyi yavayo n'agamba nti Lubongoya Alex Waiswa Mufumbiro bagende beesimba ewaabwe. Dwaki beesimba wano mu Buganda? Era Mulyanyama yamugambye naye mmwe diro mwogera ku mwami Museveni obudde obungi dwaki mubumalanga mulwanyisa opposition than okulwanyisa omulabe w'eggwanga. Katusooke tufuna akatambi kano nkubuulire bano abasajja engeri gye bazimbamu obusosoze nga beekuusa ku Buganda. Ayogera Kyagulanyi yamusangamu musuubi UPDF ng'eri mu parliament ba youth nga mwebali nga bonna ba NRM tuwabalwanyisa linda kugenda mpola nabo Mulyanyama genda mpola edakika zangazi ziwedde nayo njala kuja kuzinda batagaganyiza ekisooka lekamaliirize nupu terina capacity okulonda UPDF obusungu bwaku makadi nkwegayiridde muto wange kakkana Haji Mulyanyama zisijja kubanga Waiswa bwe mweraganira n'embizzi naye nze nkugamba Mulyanyama kakkana Mulyanyama arwana yo washo wange kakkana yo washo concentrate ku muti okuweewaleero Steve abannamakinge emirimu egyange bageze bagamba muze neetola makinge nze njagala bwa constituency gye nina okwetoola Kyagulanyi president ye Mulyanyama meya owa Makindye. Kale byebyo bwe bityo bwe byabadde naye bw'oyita mu kibuga Kampala ojja kulaba oba ojja kwetooloola ng'ebipande bya NRM ebisinga nkiddamu ebisinga byonna nga abaliko amannya siga mu Buganda. Ne bino bakasibante Babedi Bwanika bino tebabyogerako bano tebaboogerako boogera ku Waiswa Mufumbiro boogera ku Benjamin Katana boogera ku Lubongoya n'ebiringa ebyo ekiraga nti waliwo obusosozi obugenderere nenga just kunafu ya kibiina kya NUP kukikakkanya na kiteeka wansi ne kakati katugende maaso n'okubeera nga bino tubikutegeeza mu video gye tuddako yeya EMC Electoral Management Committee eya NUP olunaku olwaleero in fact nga sinnaba nakutuusa mu lunaku lwaleero njagala okkirize obunkenke obuli mu byobufuzi bya Uganda olwaleero NUP ekutte ebibiina byonna ebiri mu Uganda n'ebikwata bweti n'ebizingira mu kye bayita engalo zaayo okugeza
buli kibiina ky'olaba kirinze NUP egabe kaadi. Waliwo abali awo abaswamye bwe bati nga bagamba bageze basuule ffe tulonde. Balinze abagenda okugwa mu NUP nga tebabawadde kaadi bo bajje babawe kaadi. Kakati NRM egamba ani gwe bagenda okusindika egundi tututte yaani NUP eganye okulangirira. DF eyampuuga egamba ani gwe bamma kaadi tumukozesa okulwana gwe tuba tusimba mu kifo ekyo kyennyini nnyini. Abasajja baganye okugaba kaadi. PFF naye egamba waayo tuswamye NUP etadde ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda byonna ku bunkenke. Kakati ng'ekyabatadde ku bunkenke jjukira NUP erina kali keemanyi nti waliwo akabondo keemanyi nti kano kalinnye eno kalinnye n'eno naye ng'olwedde kali mu NUP kagamba bwe batumma kaadi ffe nga tussaako njabala nga twokya nga tunoonya ekibanja ewalala. NUP etunula egamba tubalaba mwenna mmwe mucacyale tubalaba. Egamba mucacyale ne tubalaba. Tugenzo tuuka wano Electoral Commission ampuliriza eri mu kukyusa ennaku bwekyusa ennaku bwekyusa ennaku. Muzze muwulya Simon Mujenyi byabakama ng'agamba tukyusizzaamu ne wayita ennaku nga 3 ne baga era tukyusizzaamu. NUP egamba tubalina. Omanyi abasajja bali awo mu NUP bagezi bannange bagezi obalaba nti batonotono naye bagezi ate kasita babeerawo omukulembeze waabwe gubula asala bwe bakuyitira ku mmeeza lubongoya n'atuula ne Ssennyonyi omanya akuwerekera akuwalana awerekedde akubanja. Kakati bali awo batadde NRM ku bunkenke. Electoral Commission eya Simon Mujenyi byabakama bwekyusa ennaku bwekyusa ennaku kati bagirinze n'ekyusa emirundi 3 emaze okukyusa nabo bakyusizza. Kati bagamba okay mwakyusa ne kati muddemu mukyuse. Electoral Commission yavuddeyo negamba ekyusizza ennaku ne NUP ekyusizza. Atuwuliriza nkugambe bano abasajja bali mu NUP babala ebyobufuzi omweso gwonna kwe batuula oba chess kwe batuula okubeera nga batambuza empiki z'ebyobufuzi. NRM singa erina bano yanditufuza emyaka emirala 5. Kati wulira nga bw'olengeraawo bakyusizzamu mu programu yaabwe katono. Programu eyimiridde etya? Batugambye nti okusunsula ababaka ba parliament okusunsula ababaka ba parliament bakujja ku nnaku z'omwezi 2. In fact bazongeddeyo okuva mu September si bwe kiri okuva mu August nga 2 okutuuka nga okuva ku nnaku z'omwezi 2 paka 15 September, right? August 2 paka 15 wakati awo zennaku 5 size nnaku 5 August nga 2 okutuuka mu September 15 si bwe kiri nnaku nga 2 ne 15 nnaku 2 kachino kikola kitegeeza kaadi bajja zigaba mu 22. Yes. Lindako. Vetting. Kati kitegeeza vetting bwebanga yakubeerawo ennaku z'omwezi nga 22 zennaku wakati nga 2 Electoral Commission yaleseeyo mmeka 23 na 24 yowe ina nomination. Okitegedde Electoral Commission ina 23 na 24 kati bano bakoma
in fact vetting ya 22 ekitegeeza bagambye vetting egenda kumala ennaku 5 sibwe kiri nga bavetinga ekitegeeza mu nnaku 5 bonna bajja kuba baweddeyo kitegeeza bali mu nnaku zaabwe z'electoral commission okitegedde eri EMC kakitegeeza EMC ya NUP etambulira yo eri mu nnaku z'electoral commission okategedde electoral commission ekibalo kiyakoze ekyasembyeyo kati bano kwe basinzidde ne babala bagamba mbumpimpi waba wabulayo ennaku nga 3 kadi eno egenda gabi wabulayo ennaku nga 2 zokka baggalewo okitegedde ezo ennaku 2 teri mubaka tebakulimba agenda kusobola ku processinga mu nnaku ezo in fact obamaliriza leero ennaku 2 eziwasigaddeyo n'olwo olwaleero lubaamu yo NUP ga tuyina sente ezisobola okubeera nga tuwa bonna bakandidenti baffe obusibuzibu sente bannayuganda bazisonze olukuwa kaadi nga bakuwa sente genda bakoleki bakunominating kakati gwoba okyetooloola okubira bakyalibo bana abasajja banyemye abasajja baganye bagiwadde gundi tewali budde kati wenkugambira eno NUP wallahi girabe edduka giveeko n'embala gyebalamu ebyobufuzi egenda kulumya abantu omutwe waliwo gundi gye mbadde nagambye okunfunirako awo eri yabadde kuki simanyi waginkubidde screenshot n'ogimpaawo eyabadde mu kale ya red kale kakati kyekyo tugambe n'ebibumba bitandise okkankana abantu abamu nzirizaako posti eyo ebibiina by'ebyobufuzi ebibadde birinawo essuubi nti NUP eyinza obbasuulira amazima gali nti essuubi lirabika lino lye bayite ekkonde evvannyuma n'abali mu NUP nga bagamba tubala singa batumma kadi tumyanse emikisa girabika gigenze giggwawo era no batutegeezezza ku leve y'obubaka bwa paalamenti bongezaayo date omwezi ogwa August okutuukira ddala mu September nga 15 wakati awo zennaku ennungi zetubabalidde ekitegeeza nti baba bayina ennaku 5 okukola byonna kakati tufune owakakiiko k'ebyokulonda otegeere nti NUP mbutuufu kyonna kyekola bannabyabufuzi mu Uganda koko baana era twagala okutegeereza eggwanga nti vetting aba members of parliament banya okukola okwebuuza wano nawali kubanga baba bongerayo nomination zaabwe zagwa 10 kati wali tutibapya netusalawo nga akakiiko k'ebyokulonda nga twebuuza n'obukulembeze bw'ekibiina nti vetting y'aba members of parliament bonna abasaba ejja kutandika nga 15 ogw'omwenda ekyusiddwa kuva ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana ogenda ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omwenda okutwala ennaku 7 15 bwegattako 7 ofuna ab'emu 2 tetujja okuggalawo okuvetinga ba members of parliament tubasaba beteeketeeke mu nnaku ezo buli omu ategere puroguramu ye abeerewo tujja bakolako obanyala kyetaagisiza tulowooza nti obubaka twagadde okubawa era twagala okutegeereza eggwanga nti kakati ekyo omaze okitegeera nti ennaku z'omwezi 22 lwe batandika vetting okitegedde eyaba MP kyokka egenda kutwala ennaku 5 kati njagala obale 22 gattako ennaku 5 zemmeka 27 22 gattako 5 27 electoral commission eggulawo gwa 10 in fact mbadde nakoze n'ensobi eggulawo gwa 10 nga 2 ne 3 2 ne 3
wano bakulekeddewo muwaatwa gwa nnaku mmeka 27 kitegeeza omwezi guba guggwako waba buli ennaku mmeka 3 4 waba buli ennaku 4 omwezi guggweko kati nga 2 process ekituufu kiri nti gwayagala okudduka bakulekeddewo obudde omusajja akugamba ffe tukyali mu budde bwaffe Electoral Commission yakendeeza neteeka mu gwe 10 tuli mu budde bwaffe kale bwewaawo ebyo nabyo tubiteeke ebbali bwe tuba nga tubitadde ebbali waliwo omubaka bamuyita Richard Lumu gw'olengera ku screen. Richard Lumu yavoddeyo olunaku lwabadde lwajjo ng'asinziira ku CBS FM n'agamba nti amazima amatuufu gali nti nze siri wa NUP naye Bobi Wine wa maanyi. Richard Lumu agamba nti siri wa NUP naye saawa eno Robert Kyagulanyi Ssentamu yalimu embavu era wano ffe ab'ebibiina ebirala bwe tulina okumuweera amaanyi naye ate tulwanyisa mulwanyise. Ye Richard Lumu. Mbadde ntunula ku mikutu ndabye ogwakakensa media ng'agamba abantu bwe bati mubaleke bagenda nansi oba mubaleke bagende n'ensi. Agamba Lumu nti abantu bwe batyo mubaleke bagende n'ensi. Omusajja ono yali awalana Nuupu mu 2, in fact yali awagira Nuupu mu 2021 n'ayisaawo ekintu kye yali abala yajjira ku kaadi ya DP era wa DP. Oluvannyuma ne yeewaggula era kati awagira ne yeewaggula ne mu budde buno awagira Bobi Wine. Wakati awo Richard Lumu gw'olengera yatuuka n'okubeera nga aleeta ekiteeso mu Parliament, leader of opposition abeere nga talondebwa kibiina ng'ab'ebibiina byonna be balonda leader of opposition. Ng'ekigenderwa kyali kyakubeera nga ajjawo Joel Ssennyonyi era mujjukira baababuuzanga ddala singa mulwana leader of opposition ne mutuuka ekiseera nga mumuggyeko kale Joel Ssennyonyi temumwagala ne wakeera nga mugenda mulonda Mwami Museveni n'ateekamu ssente nga bwakola ebirala mu Parliament awo, munaaba mukyasobola okufuna leader of opposition asobola okwogera ebituufu nga tali ku mmase nga tali ku biragiro bya gavumenti? Ng'oyo omukulu yaleeta ekiteeso era n'atuuka n'okuvuluga n'agamba mbu ekibiina ekijjudde bakyakayiga. N'atakoma okwo n'agamba ye tasobola kubeera ng'atuula mu lukuŋŋaana oba meeting ekubirizibwa kyakayiga nga Joel Ssennyonyi. Yavuluga obukulembeze bwa NUP ne bwe yali awangula akaluku lwa DP NUP teyamuteekako muntu era bamukampeiningira musajja wa DP. Leero tugenda mu kalulu agamba nti Kyagulanyi tulina okukkiriza nti w'amaanyi era tumuwagire tumuwe n'amaanyi naye abamu ate balwanyisa mulwanyise ye yabadde amulwanyisa. Yoyo nabadde ntunuulira Joyce Baagala Ntwatwa naye yabaddewo. Joyce Baagalwa Baagala ngambye Joyce Baagalwa kale kyonna kye kiri. Joyce Baagala agamba yessaawa eno buli munnayuganda akiraba nti pulezidenti waffe Kyagulanyi yaakira bonna abaavaayo okuvuganya entebe y'obwa pulezidenti asinga ne Mwami Museveni. Joyce Baagala Ntwatwa naye bw'atyo bw'agenda mu maaso n'okubeera ng'agamba bano bonna
bwe yafuna ebbaluwa ng'eva mu kibiina ekyamusindika. Nzijukira bulungi John Baptist Nambeshe, Chief Whip ye yayita amannya gaabwe ye n'Abedi Bwanika baalemerayo. Aba NRM ne babalemezaayo. Bazze kibiina nabo bakijeemera. Naye owange ebyo simanyi gwe bw'oyinza bitunuulira ebigenda mu maaso, naye tubirekere betubirekera. Kakati bwe tubangawo tuvuddewo, deka tugende mu mbeera eyabaddewo olunaku olwajjo. Olunaku olwajjo twabadde tufunye essuubi nti baganda baffe bagenda kuva mu kkomera, ekintu ekitaasobose. Ate amawulire amalala ge twasobodde okulaba kwe kubeera nga baabazizaayo nga bajja kukomawo ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini. Lwe lunaku olwokutaano olwa wiiki ejja. Edi Mutwe ne Akirewo Kivumbi mu kubavuga obbazaayo mu kkomera e Masaka, ate baabavuze babazza Kampala. Bwe batuuse e Kampala ne babassaako emisango emirala. Emisango emirala gyegyo ejja okola dduyiro eyeefaanaanyirizaako ow'amagye. Mwagiraba parade eyali ku NUP gye babavunaana. Kakati eyo yonna nkusiigira kifaananyi bwe batuuse mu kooti, Joel Ssenyonyi yabaddewo, SG yabaddewo, Shamimu Malende nga munnamateeka yabaddewo, Sam Moyizi yabaddewo n'abalala. Era ne bagezaako okulaba nga basaba beeyimirirwe, ekitaasobose. Ne babasindika nti bajja kukomawo mu Septemba ng'ennaku z'omwezi 8. Naye tuddeyo okutunuulira ebyabaddewo mu kooti. Waliwo akatambi akaafulumye nga bw'olengera ekyo kye babanenya, unlawful drill. So bakuba olukuŋŋaana olwefaanaanyiriza oba bakola parade n'edduyiro eyeefaanaanyirizaako ow'abasirikale nga bw'olengera Kirewo Kivumbi awo. Kakati emboozi enyo ngireese nzijja ku nsonga enkulu. Mu kooti ebyabaddeyo mwabirabye, wabaddewo Shamimu Malende ne balooya abalala. Omulamuzi alina we yabuuliza Shamimu Malende, ate gwe omusango guyingiddemu otya? Shamimu Malende n'ategeeza omulamuzi nti abasibe oba abavunaanwa bampa obuyinza. Omulamuzi n'atandika okubeera ng'afutyanka. Mu kufutyanka ebyo obimanyi mu Uganda. Shamimu Malende n'aleka Sam Moyizi n'atambuza ensonga naye ng'amaze okubeera ng'awaayo ebyo byabadde alina okuwaayo. Wakati mu kuvaayo twalabye emmotoka nga bagamba nti Sauda Madada yabadde ayagala kukozesa Shamimu Malende akabenje. Njagala producer okayina akatambi ako. Nsaba osooka otuzannyira akatambi ako. Bino ebintu biruma, bikosa, naye oba oli awo tusaanidde okubyogerako. Era ngenda babuulira lwaki nzize okwogera ku bino. Olunaku olwajja waliwo eyasindise message yabadde comment naye ngenda gibasomera. Sauda Madada. Agala ko isaona le bonso. Ayaka ko isaona le bonso. Lekata gari. Mera kwetu. Ewe batakuba yo mwana
bajja kuwayo wa bodi kati alagawa mukama wa muleka muleka yalagawa mugatte ko bamutomededda omulabe waiti labafuze wanuwe bamutomededda bamba yavuddeyo abajakiwira wadde kimukadde ane madada. Okay, kakati embeera eyo ogirabye. Waliwo eyakoze comment n'agamba nti bannange mutuyambe, yayogedde DPTV mutuyambe, ebintu ebimu ebyekusifu ebyekyama muleme kuvangayo mu byogere mu public. Ebintu by'ekibiina ebyekyama mulekera okubeera nga mujja ne mu byogera mu public, nti muwa abalabe baffe omukisa okutegeera ebyo. Yabadde Prince Grace SK. Prince Grace SK. Prince Grace betusobola okwogerako bingi, naye ensonga gy'olaba nga tugyogeddeko wano eba emaze okufuluma mu mawulire. Ensonga gy'olaba nga tugyogeddeko wano eba emaze okuva mu mikono gy'abakulu ngezze mu mawulire. Bw'emala okujja mu mawulire gw'oyinza okuba nga tonnagiraba, tuba tuyina okujja naddala nga tutunuulidde either erimu obulimba nga tujja tugitereeze. Tujja ne tugamba nti eno emboozi ya kyama, kubanga oba tonnagimanya ne tukuteekateeka singa ekutuuka already eba emaze okuva mu mikono gy'abakulu. Kati tewali kyakyama kye tuleeta, ekyo kyonna ky'owulira kiba kimaze okujja mu public. Now nzize ku Sauda Madada, njagala kutandika emboozi eno. Sauda Madada yatuusaawo n'ava ne ku kkubo n'avuga wanuwe. Owulidde mu katambi nti ayagala kukozesa Shamim Malende accident. Naye Bobi Wine bw'aba asimbula ku kitebe, briefing gyawa abaana bagamba muvuge bulungi ku kkubo. Mulabye envuga Sauda Madada gy'abadde avuga ku kkubo, n'atuuka n'avuga ne wanuwe. Njagala obubaka buno busooke bugende eri bafoot soldier n'abalina abantu bammwe bemuwagira ab'enjawulo. Si kibi okuba ne side, naye abaana mmwe ab'enkizo ku kitebe abamanyiddwa nti mutambula na mukulembeze, mubeera na mukulembeze, mwewale enjawukana. Tusooke tulabe kano akatambi. Nzije kuba amawulire abatambula ne president n'abaana bafoot soldier abatambula n'omukulembeze. Buno obubaka mu buwulire. Abakulu bwe kiba kyetaagisa disciplinary committee ebeerewo ate ekole. Tuwa akatambi ka Madada. Kulikayo mwene Masaka babaddeyo. Ekibadde mu kooti mukirabye. Ekibadde mu kooti leero mukirabye. Tuli banyiivu nnyo ku bantu abeefuula nti mwe mumanyi nnyo okuwoza okusinga abantu ababadde mu misango gibaddewo. Opportunity zita abasibe weeziri. Honorable Shamim Malende, leka kwevuga sipiidi. Leka kwevuga sipiidi. Simati omulabye ng'alaja n'ova ku musango naye ng'olemedde waggulu. Omusango tomanyi we gwatandika, omusango tomanyi baani bagulimu, otudde ku makya omulamuzi atuuse naye nga tosobola nakubira bagundi balala balina kuba ku musango ogwo mwana. Kati obadde ogenda kwogera ki?
bane mujje ebyobufuzi mu baganda baffe abasibe mujje ebyobufuzi byammwe mu baganda baffe abali mu ndeyo mu makomera kati kijowolereza omaliriza oswadde mwana tulina obusungu era niwa muntu tabakuba muyizi bwote era wali ogenda okwebuukisa bwoto n'ogwaba nti saala ekamuli bwoto bwe wali malende nze nsirisa ebbanga ddene ebbanga libadde ddene nga nsirise bwani bwoto wali musango gwaba nti saala ekamuli nga babakutte administrator wa president babakwatira ekamuli n'owabakyala nobeera musango wamaliriza ofulumya ogenze mwana ebyo byebintu byo kyogamba gwe tosakolako nga tewali kamera ababano balekedde busungu kimmitima obalekedde obusungu nze njogedde nendi mutwe ebyemanju ng'avuddewo ng'ayagala nakkaaba mwana bane tukomye ebyobufuzi ebingi ennyo tukomye ebyobufuzi ebiyitiridde gwonafuyize baloya baffe bonna olaga nti balinga batalina kye bakola tuyina baloya bawera 40 NUP oyagala tugamba nti bo tebafaayo malende oyagala tugamba nti okuba bakwata abaana abo nga bali munda baloya baffe ab'ekibiina oyagala kuŋŋamba nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asirise ku nsonga y'abaganda baffe abo okedde mu kooti saa 12 ana mwezi uli ku kooti oyingidde otandise okubikula empapula z'otayinaako idea yonna kyotalina kyotamanyi baganda bange muleme kulowooza nti ate wano ate tuyitiridde nnyo oyimusa omwana omukisa gwe weeguli oguyemu amazzi lwa byabufuzi mwana baganda bange ffe bibasibyeko mu makomereyo tulumwa emitima giba gituluma wano njogera ku muntu yali abaddeko emabega w'emidda ng'osuze emabega w'emidda owulira ng'olumwa buli lwajja mu kooti tubadde n'essuubi ly'abaganda baffe olwaleero lengera ebintu by'okoze mu kooti mwana okumala wadde ano bagamba bameka bewakajjayo bino biralamu Mvudde Masaka nga basibe batuwadde order. Tebakwetaaga nno musango gwabwe. Baganda baffe ffe bakwatako ne tugenda emidda birala. Tuteeke politics aside. Tuteeke simanyi timu gundi simanyi timu woyo tulise wali. Tunulira dde mutwali n'obulumi. Oyimiridde musango tomanyi ne baguyita tomanyi baba bakola ki tomanyi baba bakwata ddi tomanyi toyina kyotamanyi tomanyi kintu neki waganda mukomere ddi mutwe yagamba batya bakugamba kwatagana ne kanso muyizi goyagala kubeera mulamuzi asukulumye ennyo tusima amateeka wagakola tuve mu kuzanyira misango gy'abaana tuve mu kuzanyira misango gy'abaganda baffe nga tugiretamu ebintu ebitategeerekeka olabye rope kugamba bakubuza abantu bonna ne bafuna mixed feelings mu court buli omu gimuwaddeko nagani kyekigenda mu maaso twavudde e Kampala nga nendaga muntu tuzitegeke otuse mu musango oyimiridde bakubuuza ebintu oli kuti my lord please ababana balina family mwana nze nja byogera batya omanyi nsirise ebbanga ddene mbawaddemu obudde nga mujja mwogera nga nsirise malende kyekyali ekamuli malende kyekyali ekayunga sijja gwa details mbadde nkusaba ku lw'abaganda baffe tugenda mu protest vote ababana tubeetaaga mwana gy'omuzannyo mu musango gw'abakyali baffe gy'omuzannyo mu musango gw'abaganda baffe mbagaliza bye munjagaliza kulikayo mwenna e Masaka babaddeyo ye Sauda Madada ebirundi egisinga kirungi
n'osigala ng'osirise than okwogera n'oyogera amajaani. Ekisooka Sauda Madada, omuntu tosobola kugwa bugwe mu musango. N'ekirala, kituufu amateeka go ffenna tetugamanyi, n'ekyentegeerako nti omuntu tekimwetaagisa kubeera nga yabadde mu musango okkakinga apu n'omusango oba ogenda maaso n'omusango. Shamimu Malende bwe yava mu ddwaliro yagenda makomera ag'enjawulo ng'alambula abasibe bano. Abasibe bo bennyini be bannannyini be basalawo ani abeera mu musango gwabwe. Gwe tosobola gweteekamu. Tosobola kuva eri n'oganze ndi munnamateeka kati nze ngenda obbawolereza. Oteekeddwa okubeera nga ofuna olukusa okuva eri client wo gw'ogenda okuwolereza. Client nga takwagala eryo ddembe lye limuweebwa ssemateeka tosobola kuyimirira mu maaso g'omulamuzi nga client tamanyi. Era Shamimu Malende bw'agenda mu makomera bano abasajja bamuwa olukusa akwatagane ne balooya Bassam Moyizi basobole okubeera nga babanunula. So Shamimu teyeesuddeyo bwesuuzi. Yazze olw'abakama be. Bakama be be baani? Be ba Akirewo Kivumbi, ba Eddie Mutwe. Era singa baagaana singa tali ku ttiimu eyo si kyereeta. Ekyo olina okukimanya. Ekyokubiri, Sauda Madada, Shamimu Malende watabeereddeewo ng'ali mu ddwaliro batadde abasibe bameka? Malende watabeereddeewo batadde abasibe bameka? Emirundi emeka gye bagenze n'abantu nga n'aba beeyimirira weebali ne batuuka ne bagamba mmwe ebisaanyizo byammwe tebikola bwe biti tebikola bwe biti. Bwe kibanga leero weetisse Shamimu Malende nti yalemesezza okuteebwa kw'aba Eddie Mutwe kw'aba Noah Mutwe, then kati naawe oyina ekizibu. Kubanga ensi yonna emanyi ani asiba abaana bano. Tebalina musango n'ensonga lwaki gye bali ogimanyi. Kubanga bawagira Bobi Wine. Bw'ogamba nti Shamimu yalemesezaayo abaana bano, olinga atugamba nti Shamimu Malende ye yabasiba. Ekintu ekitali kituufu. Bw'oba si kyolowooza, olinga atugamba nti Shamimu Malende watabeereddeewo nga mulwadde NUP enunudde abasibe bayitirivu mu makomera. Oba balooya babadde tebaliiwo. Ekintu ekirala kiri ku NUP. Abaana b'amawulire ku NUP, abaana b'amawulire ku NUP, abaana b'amawulire abatambula n'omukulembeze, muve mu politics, muve ku bakandidenti, muve ku bannabyabufuzi, mukole omulimu gwammwe ogwabatwalawo. Olunaku olwajjo nalabye ekiwayi ky'abamawulire ng'ekimu kiri ttiimu Zaara Luyirika, era Malende we yasitukidde okwogera kamera ne zivaako. Kamera ne zivaako. Kino kikyamu. Mukole omulimu gwammwe. Waliwo statement y'omuwala ono
njagala tugiwulirize yagiruse bulungi katugifune ulire ab'oku kitebe simanyi kikyabaawo simanyi bino bye mukola byatandika ddi simanyi tubadde mu kkooti leero e Masaka Shamimu Malende abaddeyo ne bakansa ab'enjawulo bonna boogedde nga mubatunuzaamu kamera ekisinze okwennyamiza Shamimu Malende watandise okwogera kamera muzigjeeko kiki bannege kyekigenda mu maaso kiki mumaze okukola byonna bye mukola kyokka muvaayo mukola vidiyo mumukuba nga watakoze bulungi nga bwe yeesibye mu misango banaye kyekigenda mu maaso kyekigenda mu maaso sama gwakuliira bannamawulire ku kitebe tubuulire kyekigenda mu maaso oba tetukitegeera embeera gye mweyisaamu ennaku zino mbi nnyo ate olwaleero gye mulaze mu kkooti mbi nnyo bino mbyogera siseka mbyogera ndi serious ate nga ndi munnyamivu ku mbeera gye mukolamu ebintu byammwe nowadays abantu bonna boogedde bakanso naye wamutuse ku Shamimu Malende kamera zonna ne muziggyako kiki buzibu ki bane muveeyo mutubuulire nti Shamimu alina kye yakola nfe abalidde mu kibiina kyaffe olukwe be balabe baffe temuvaayo tugamba what's wrong bati tulaba ebintu ebigenda mu maaso kati Sauda Madada amukoledde vidiyo ayogera ebiwanvu n'ebimpi bannaaye baana bannamawulire kale byebyo kyannaku nti tuyimiridde ne sayidi bweziti eno neeno ne tuleka omulamu omukulu wano muluuzinze ekikulu kye mulina okukola muzze ku bannabyabufuzi mbadde ntunuulya leero Zaala Ruyirika alina vidiyo gy'akoze gye ndowooza nti ebadde nkulu nnyo okubeera ng'agikola ne bino aleme bikola ng'abyogera bwogezi abikole nga bye bituufu byategeeza njagadde nnyo vidiyo yeeno buno bwe bubaka bwateekeddwa okubeera ng'awa abantu naye ssente ziri awo muleese ssente mu baana ziri mu kubaawula bati nemmwe zibaawula ku byammwe ku bifo byammwe ne zireka omuwaatwa singa bakeera ku makya baga nti kadi bagiwadde ono nga gwe munnamawulire w'ekitebe wali oyagala ono onoomukava alinga so ebigambo by'omukyalo ono mbyagadde ne bibeere nga bye bituufu so si kubyogera bwogezi bituwe nahiwa barakatu obukyamazima mu mwoyo omulungi ekintu ky'obuuziza kirungi era kituufu nsaba okwogera ebigambo bino bitono nnyo saagala kawululu katwawule tuli ba National Unity Platform ffenna tuli bantu ffenna abanyigirizibwa ng'okiggyeko okuba tuli ba NUP tuli banyigirizibwa ffenna nkakasa tuholdinga ku mitima gyaffe core value za NUP empisa kyekyalibadde ekintu ekikulu mu byonna bitukulembeza kana akalunga akawedde akakamyufu ketugendamu walindigenda kubayo omuntu ogukuffe ffenna abaana abeesimbyewo oba ne kuba candidates abalala bonna abeesimbyewo omu yagenda okukwata tiketi ya NUP ate nga bannayuganda bagambye ayina umbrella gwe bagenda okukola ki okutiikinga kitegeeza ayina umbrella yekka yali ku maanyi gaki g'abantu so sensuubira nze kukeera ku makya kugenda kukwata kintu kirala kyonna kwesimbawo ngende ku ballot siri ku ballot paper nga sirina umbrella kyekyamazima ga Katonda so olwokubanga ffennaffe bamu nze ngenda kusaba abantu bonna abatuwagaliza ebirungi betutambula nabo abatuwagirirako eyo gye bali bambi tetuyombagana tetuvumagana ffenna tuli ba NUP tulina omulabo ogwo olwokubanga tulina omulabo omu
oyo anyigiriza bannayuganda bonna, oyo akabya buli muntu yonna, ababadde ssente z'eggwanga, abo abassa abaana b'abantu, abo abasibye abantu ku kye bakoze n'olunaku lw'eggulo, ne bamma abaana baffe ebbeeyo, ne bata ku mooko, ne bakwata Achiro Kivumbi, ne bakwata Edi Mutwe, ne babongerayo, ne babaleeta mu kkooti ku saa 12:30. Bino ebintu ebituluma mikwano. Bitwagala ffe tunyumuse eddoboozi tubyogereko. Tuve ku bino ebyaffe bino yaffe bitono nnyo ku ggwanga lye tuliko Uganda. Abasajja baavaayo ne bagamba katuyimirire ffenna. Mbeegayiridde mikwano. Tetuyombagana, tetulwanagana, tetuweeweebuula. Kubanga enkya kaadi bagiwanze oba ggwe. So mweyembeera mikwano gyange. Yes, waliwo bba abeesomye okutta amannya g'abannaabwe kikyamu. Tuyinza kuba tusobola kwogera kubanga tetwakuzibwa mu kwogera na kuvuma bantu. Naye nsaba tukwatagane. Mbeegayirire tukwatagane. Tulwanise embeera embi mu Uganda. Neyanziza Juma Karim. Kale, bye bigambo bya Zara Ruyirika byenjagadde bibadde birungi, ebyaddala birungi. Kale nno nsaba mwenna abali eyo tutwale bino ng'ebituufu, tubitwale kubanga bye bigambo ebituufu bye tulina okuwulira mu matu abaagala enkyukakyuka. Omulaba atemaatema opposition, ate nammwe abagamba muli ku opposition, ate nammwe muli mu kwetema. Kati ng'ovudde ku opposition ate n'ab'ekibiina muli mu kwetema, gye mulaga mumanyiyo ddala mutegeerayo, kikulu nnyo okukirowoozaako. So obubaka obwo Zara Ruyirika bulungi. Mbadde mpuliriza essimu emukubiddwa ku CBS. Kale, that will be a story for another day. Waliwo omwami yanonye empapula z'okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Mwami ono yeeriiridde akakomando. Yeeriiridde akakomando mu Butusi. Tusooke tumulabe. Wandegeya y'omu ku bannayuganda abeesowoddeyo okuvuganya ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga ng'ono okunona empapula akakiiko k'ebyokulonda agidde mu mpale ya kino nga yeenaanise ne Butusi nga bwakalakala n'ebipande okubadde obubaka bwe olukalidde mu ntebe ezaategekeddwa eri abo abeegwanyiza obwa pulezidenti. Ono aggyeyo akaveera omubadde capati n'ebijanjaalo ebyakazibwako ekikomando n'atandika okulya nga bw'alinda okukolebwako nga kino kirese baasanze mu kifo kino nga bali mu kusoberwa. Olutuuse ku mmezi wagabirwa empapula, akakiiko kasose kumutegeeza nti olulimi oluzungu lwokka lwe lukkirizibwa mu kifo ekyo nga kino kimukanze. Because you see, English is the official language, and these are official matters. No, sir. What I'm saying, these are official matters. Okay, the office we are talking about is the highest office in the land. You want to become a president, so you must know the official language, which is English. Bw'abuuziddwa obuyigirize bwe, ono atandise okutaganjula empapula zonna z'abadde azze nazo wabula nga temulizize. Your academics. My P7, Uganda Road Primary School, in 2006. Do you have that? Do you have that a certificate from P7? Empapula olumubuuze boogera atandise okwekokkola mukyala we gw'agamba nti yandibanga yeekubanye n'amu ku bavuganya nabo ku kifo kino ne bakweka empapula ze. Ono Museveni yaguliridde omukazi. Bwe kituuse ku luzungu ne gujja bagira anti ono alemereddwa okunnyonnyola mu luzungu byagenda okussaako essira singa anaabaweereddwa omukisa okukulembera eggwanga lino. Uganda to leave the country going abroad, or she going to abroad to work for Kadamas okugenda okukola obwa Kadama
mujja bitetenkanya mwe mu luzungu umanye bite twabisoma mu kirasi. Ono tumubuuziza ekimutesezza Katemba mu bintu by'amakulu wabula n'ategeeza nti yazze kwesimbawo kubanga abantu bonna bamuyayaanira. Olabanga Katemba naye bantu ate nze kino kati maze kyetegereza kuba abantu bazze bansaba ne banga Peterson gwosobola eggwanga Uganda eno gwogisobola nenvayo onzije tova nyambadde bwenti ambagambo yo Katemba ene nyambala gye nyambadde y'abantu. Bogereta yawukanye na Edward Kaboggoza omutuuze w'ekamira mu district y'e Luweero ng'ono yabadde yeegwanyiza okulembera eggwanga kyokka ng'ono yeebaganya okumuwa empapula olw'obuyigirize bw'okuba obw'omu nguuba. Baatugamba leero kujjayo mpapula nendanga muntu mbadde sizze nayo naye kati oluvannyuma nini namba banoonyereza tugijje ku ssimu ne bagifuna naye ng'empapula essaawa eno ngenda ku kiwoka esesi gye natulya siniya ey'omukaaga okuzijjayo. Kaboggoza naye oluzungu lumuzinyisiza oluguje bw'alemereddwa okulukozesa okuttaanya ensonga. Uganda has no freedom of speech. Citizenship is not good. For example, obuzibu bw'ettaka sijja bannange munansonyiwa ninamu ekiwuggwe nyinza obutasobola kukozesa gundi. Kale Uganda okaaba bwoseka ebyaddala kakati omwami Peterson eyasoose yeevumye mukazi we Nakato yagambye Nakato sikusanga weewaka tuwakatambe mpulira ebizibu mpulira ebivugulu mpulira ebiwowoolo bingiise because of my wife but Nakato sikusanga ewange leave my home amukambi ngenda kukolako ng'oluyinza bulagira what are you doing this ne bantuma empapula noddamu noteekamu empapula bi the president. Kale yoyo Peterson ekituufu kiri nti ebintu bigenzeemu Katemba kati Katemba yennyini kasitanda be banna Katemba nga bazze kuba Peterson musajja muzannyi wa firimu muzannyi wa tuve ku basajja ye Uganda awo mwami Museveni watutuusiza kyokka nalabye anenya Bobi Wine ku lw'ebyo nagamba okujjako kwalowoozesa buli omu asobola okukulembera eggwanga katusabe abe nga talina sini gy'ali mu kukola. Kale tuveewo awo katwolekere emboozi tuwe ku mboozi ya Uganda Airline. Sometimes, Chair, we find that akakiiko kawuniikiridde okuwulira nti Uganda Airlines eri mu kato ak'okunoonyaawo okugula sipeeya w'ennyonyi za Bombardier CRJ-90 ze baagula olw'okuba kampuni eyazibaguza yaggalawo emirimu nga tekyakola nnyonyi. The CRJ is no longer in production and Bombardier sold to Mitsubishi. Everything to do with CRJ. Yes, we do have challenges with these spares. Sometimes, Chair, we find that we don't have those spare parts are not available because they are hoarded. And by the time you process the monies the price has gone up because someone else has picked it up. Ssentebe w'akakiiko Merad Lubega Sseggona abakunyiza bannyonnyole yabatuma okugula ennyonyi ezitalina sipeeya kubanga kampuni gye baazigula bakimanyi bulungi nti yali eggalawo. Yes, there is a problem with the team that negotiated or that procured. None of us on the table were involved. Bamutulaki kino akitaddeko Ephraim Bagenda eyali akulira Uganda Airlines ebiseera ebyo ne Conwell Muleya eyali akulira eby'ekikugu nti baba bannyonnyola. So the CEO at the time was Ephraim Bagenda and the technical task force. Yes, of the task force and then later CEO of the airline. Then the technical advisor was Conwell Muleya. Who? Conwell Muleya. Ono era abategeezezza nti mu bbanga eritali lya wala ennyonyi zino bagenda kuziwummuza banoonye ezisoboka. When we benchmark our partners or competitors or fellow airlines that have the same type of aircraft,
they are phasing them out at 10 to 12 years. It's a conversation we're having internally. By the time we phase them out, we would not have recovered our money. Wabula ababaka ku kakiiko nga bakulembeddwamu Francis Mwijukye balumiriza abakozi ba Uganda Airlines okukumpanya tiketi ekintu ekifiiriza kampuni amagoba. Tusaba bannaffe aba task force abazitugulira bajje batunnyonnyolemu ku bo kiki kye baali balowooza. Kale ye Uganda Airline nzikiriza nsooke nkuyitiremu gye buvuddeko emyaka egiyise twafunawo wano omusirikale gwe baatuma engatto z'abasirikale n'aleetako engatto za kugulu kumuukumu teyasibwa. Ne tujja ne tufuna ennyonyi ya poliisi yagulibwa $300 million. Ennyonyi eyo yagulibwa $300 million naye okuva yatuusibwa mu ggwanga teyakolako wadde n'akatono bwe kati. Ennyonyi eno ne bagizza katale. Bwe bagizza katale nga bagitunda $16 billion mu obukadde ndowooza 6. Njagala owulire $3 billion n'etakolako yadde olunaku n'olumu ne bagamba nti eno ennyonyi etulemye okukozesa. Ekyo n'okiteeka ebbali. Ennyonyi eno bye baayogera baatutegeeza nti yali nkadde. Kale y'ensonga lwaki ne bwe baagiteeka katale agigula yabula. Naye yali expensive mu gimaintaininga. Eyagigula tetwawulirako nga bamukwata. Juzi jjo ly'abalamu wiiki gye tukubye amabega twategeera nti KCC yagula ekyuma ekiyambako kasasiro obutabeera mungi mu kibuga. Bwe mala okigula ekyuma ate n'ekitwala e Rwanda ne tukiwaanyisa. Ffe tutegeera bannayuganda nti mu kuwaanyisiganya okwaliwo ffe twawaayo ekyuma ekyo. Ne mu kuwaanyisiganya okwaliwo tetumanyi ffe baatuwaaki. Twagenda okukomekerera nga kasasira abumbulukukidde abantu b'ekiteezi. Abantu abasukka mu 40 ne bafiira mu kasasiro. We tuwogerera waliwo famire ezitafunanga mirambo gyabwe. Era ye abaakola ddiiru bakyali mu KCC bakola beeyagala. Teri kubasiba balya butaala. Ekyo nakyo n'okiteeka ebbali. Nojja n'otuuka ku kidyeri. Ne tukwate $18 billion nga tupangisa buli mwaka $18 billion. Naye ng'amazima ga Katonda mu ggulu ekidyeri ekipya kigula $16 billion. Ffe tukipangisa $18 billion. Ne weebuuza singa tugula ekidyeri ekipya $16 billion, $2 billion tezisobola kuzimba ddwaliro. $2 billion tezisobola kuzimba ddwaliro. Tuguze ekidyeri eki $16 billion. Ebbiri ze bapangisa weewuunye ogamba otya nti ogula kwa layisi ku kupangisa. Ekipangisisa ebintu kwe kugamba nti okugula kwa bbeeyi ate teziriiwo. Katweyambiseko ebbanga lya myezi nga giijo nga tupangisa. Then oluvannyuma tugule ekyaffe tuwone obupangisa. Wano mu Uganda tugamba tupangisa than okugula. Ne tumaliriza ekidyeri kino nga tukipangisiza emyezi 12.
emyezi 12 gwe mwaka mulamba nyenga buli emyaka 12 nenga buli mwaka tukisasulira ebiliyoni 18 mu myaka ddala 12 singa Uganda ine ebidyeri bimeka twandibadde tubiteeka na luddawa tewali kitegeeza mu myaka ena twali tugula ebidyeri ebimala obulungi entambula n'egonda sente endala ne baziteeka mu birala n'ekikwasa ennaku nti ne betupangisaako ebidyeri omusolo gwabalema okusasula eri gavumenti tubawa ssente empitirivu kyokka tebasasula musolo kwabo tekuli mukwate yadde omubwati banigina balya butaala tuzza ku Uganda Airline yakasaabaza abantu egenda mu mwaka gwa 3 mu Uganda egenda mu mwaka gwa kumeka gwa 3 mu myaka 3 tekolangako magoba buli mwaka ekola loosi bakamala okututegeeza emyezi ng'ebiri egiyise nti Uganda Airline kati ekola bulungi era nali wendi neŋŋamba katusuubire nti ku luno tebaatugamba loosi tebinnaba kutuuka wala nga bakizudde nti eri mu loosi bagibanja tuddeyo emabega Joel Ssenyonyi ng'akyali ssentebe wa Kosase yasoya ebibuuzo omukyala gwe bayita bamutuuraki aweeyo empapula eziraga nti ddala alina obuyigirize alina obumanyirivu ku kubeera nga yaddukanya ennyonyi mu ggwanga omukyala ono yabba ddala yeemasagga bwemasazi nga ne bye bamubuuza tebimukwatako ne bamuteeka ku nninga n'okutuuka olunaku olwo taleetanga lupapula na lumu yakulira Uganda Airline twalabye mwami Museveni ng'awummuza abakozi agamba bagobebwe olw'okubeera nga bakiboggwe olw'okubeera mukyala w'omugenzi Nyerere eyali president wa Tanzania yajja n'agamba nti ku airport baamuyisa bubi mwami Museveni n'alagira bagoba abakozi abanoonyerezebweko olwedda akulira Airline talina bumanyirivu teyasoma ekyo tomugobye gwe wamuteekayo ogoba abo wansi kiki ky'osuubira Airline Uganda yemu omwaka gumu n'ekitundu in fact omwaka gumu emabega babadde bagibanja amafuta ne bagigaana n'okubuuka okugenda mu bitundu ebimu nga bagimmya amafuta ennyonyi emu baali baakagireeta yalemera Sudaani Kenya kasita yagwa yalemerawo neŋŋampya tutuuse leero batutegeeza nti Uganda Airline tekyayina lugendo ennyonyi baatuwa nkadde mu kubeera enkadde ne kampuni eyazituguza yaggalawo ennyonyi tetunaweza nazo myaka egi egijjudde kampuni yaggalawo dda tebalina ng'egye basobola zizzaayo tebalina ng'egye basobola ki n'ekisinga okunakuwaza nti ennyonyi zino ne bwe zinaakola baafunye okutya tezisobola kukola ssente zazigula tezisobola kukola ssente ezazigula
Uganda teri ayamba. Bobi Wine bwe yabadde Canada yagambye nti Uganda ina embeera y'obudde ennungi, ettaka eggimu n'ebiringa ebyo, naye ekizibu tulina kuggyawo Museveni. Yabadde mutuufu 100 bano abantu bambwa. Mwagala mbajjukize nti Uganda yalonchinga satellite mu bbanga, era nakyo tekinnaweza myaka 3 nga Uganda eronchinze satellite mu bbanga. Satellite kasita baagiwanika teyaweza na mwaka, yavaako dda. Ncheddemu satellite teyaweza mwaka, yavaako dda. Ne twalaba prime minister, twalaba abakyalawo nga bayimiridde bagironchinga ne batugamba eyambuse mu bbanga ne tugiraba. Kiro kiramba mwatusuza tutudde tulabe nga Uganda ewanika satellite mu bbanga. Omwaka kasita gwaggwako gwe twasasula yavaako dda. Mabegako ndowooza tetuli mu 2025, njogera ku 2023. Ginoonyo jagira nga bonna batudde awo mu State House bali nakasero. Tulonchinga satellite. Ezo zabbibwa tewali yakwatibwa. Lwaki ebya Uganda bye bisemba? Tugenda kukoma wanensi efaanana bweti. Ffe tugule emmotoka 2, sipiika n'omumyuka we, biliyoni 2 mu obukadde 5. Biliyoni 2 mu obukadde 5. Motoka n'owa kampuni nga yo bw'ogibalirira byonna byekozesa teremu yadde bukadde 20 n'ogiwa projekiti ya buwumbi 2 mu obukadde 2. Ekitegeeza kampuni yajja ku olwo ng'agitaddewo omwana waabwe bamumanyi ne bamuwa kontrakiti n'aggalawo ne karuumu ke yali apangisizza. Eyo ya Uganda. Era awo we tuli. Mulowooza bano tebasaana kukwatibwa? Bano abantu basaana okukwatibwa. Ne teri abakwatako. Oli abba ssente z'eddagala lya siriimu nga teri amukutteko. N'agenda. Bino birina okukoma. Ne tebigenda kukoma nga Mwami Museveni ali mu buyinza. Ago ge mazima. Sigenda sukkako wano. Yenze Sajjime mbadde ne Morgan Kalidalu content creator, the world's finest. Bwetyo bwe tubadde abe ku mapeesa ku ballot ajja akabonero konso nesi ballot eri y'obwa president ajja kwesimbawo okukulembera ba producer. Njagala baagaliza ekiro ekirungi. Mukama Katonda abatukuumire mubeere bulungi. Mweraba.